Eggulo minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Bright Ramirama yatongozza Kaweefube ono okulaba ng'ayambako mu kuwagala ku bayizi abalina ddala mu masomero ga primary ebiseera byabwe eby'omu maaso bibeere bitangaavu ng'era omukolo guno gwabadde ku kisaawe kya Kapeeka mu disitulikiti y'e Kakumiro. Ramirama agamba nti obungi bw'amata agafuluma mu ggwanga guli ku biliyoni 5 mu obukadde 3 lita obw'amata buli lunaku nga kati tegakyayina nawe gadda. We have about 736 milk chilling centers that are run by farmer organized groups. The exports of dairy has increased from $264.5 million in the last year, 2023, to 315 in 2024. So you can see the mileage we have made is very big. The local and international market requirements including the required dairy standards and regulation for quality and safety of milk and milk products. In the past of the above efforts, the sector still continues to face a number of challenges, and most specifically, intermittent closure and limitations of dairy import by Kenya, which is our largest market. Ramirama agasseko n'agamba nti kati bakawaayo abalunzi ebyuma ebiwera ddala 736 okwetooloola eggwanga lyonna n'assuubiza okwongera ebirala abalunzi abanaabeetaaga okwejja mu bwavu. Ekitongole ky'amagalo ky'amahanga g'eteereere kiragira ng'omuntu anywe lita 200 omwaka. Konka Abanyuganda ntunywa 64 niyo per capita consumption yetu. So kampeni yetu turimu niyo kureba ngu abaana baitu banywa amata barebeka gye. Ate n'ekyo kushwaza aha Prime Minister akatwetaho yaheza kukimanya ngu abantu tibakunywa amata aha kandi biine ente aha omutawuni kakumira ahantu yamurita omutwaro gumwe n'ekicweka buri izooba gw'okutwara processing konka nkikutangaza abantu tibakunywa amata. Yeddafeni Kabatarehi akiikiridde Nnabagereka w'Obukama bwa Bunyolo asiimye gavumenti okuyambako abantu baabwe okwejja mu bwavu n'asaba okubongera projects zino. Omugaso mwingi kandi banziteerera ntwongeraho ebiraka hari DDA abazaire twekambe twongere tuteekemu amata mu diet etukeereza abaana baitu okusaaga gatagwa mu buseera nabwo okuba ganywire okusaaga muha gati okusaaga ka mu caayi kyonka kirikiriisa kyamaanyi muno kandi naite tusaba tugende na meseji emu tugyongereyo hari okwo mu bantu abatulekereyo mu bazaire. Mu Kaweefube ono abaana bonna baweereddwa amata okusobola okubaagazisa amasomero. Chiroga na mpira rolling ball na nyapo karosine. Bikusakiddwa Isingoma David, Crossall TV, Omunyo.